dduka mangu mu ddwaliro erikuli okumpi bakukomole osobole okuwona endwadde ez'enjawulo kugeza kansa, infections ezo ezitagwa, enziku. Genda bakukomole, ezo endwadde ojja kuba oziziyiza kubanga ezisinga zijja lwa bukyafu. Bw'otaba mukomole bw'onaaba waliwo ebintu bikyafu bisigala munda. Bw'oba tomanyi kunaaba ojja kulwala, naye bw'oba omanyi tojja kulwala, naye ate ojja kutwala obudde ng'onaaba. Kiyinza okutwala eddakiika nga 2 okutukuza ewantu eyo watali waki wakomole. Senga tubuulireko biki ebiviirako mu bufumbo kubanga baawukana? Waliwo abamu ababa beekwasa mbu omusajja tantuusa ku ntikko. Ezo ensonga tuzirabye nnyo era tuziwulidde nnyo, ez'abaami obutatuusa bakyala babwe ku ntikko. Si n'abaami bokka, n'omukyala ayinza okuba nga byakolera omwami we tebikola ki, tebimunyumira, kyokka ng'ate tayagala mugamba, buli omu tayagala mugambako. Kati ensonga ezo bwe zisanga nga temukwatagana, ofuba okoze eki? Bugaanye. Nsonga nnyingi nnyo eziviirako amaka okutabanguka, naye ensonga enkulu ya kisembe kubanga buli omu kyayagala essanyu ly'amaka.